njagala kubebaza mwenna abazze wano mu press conference eno, abamemba ba parliament betulina, abamawulire, abamemba ba FDC, ba leaders ba FDC, supporters nene Uganda yonna. Okusooka FDC no gyolaba ye party etambulira ku mateeka. Tulina ssemateeka ye constitution yaffe. Era nga Secretary General nze nkugamba eti bw'okola ensobi nga amateeka bwe gagamba, amateeka gajja kukwata. Ky'oba olaba nga party ffeffekka abagoberera amateeka mu Uganda. Njagala kubuulira abaana Uganda nti bw'obeera memba wa party wadde olina ekifo kyenkana kitya n'ovaamu n'ogenda mu party endala nga mukyala Ssemugwawo bwe yagenda okoma okuba memba wa kibiina ate ne structure leadership gye walina oba ogivuddemu. Njagala okubuulira abaana Uganda aboogera nti Nandala ne Po abagenda kutwala ekibiina wa Mwami Museveni ku pick up oba ku loole. Ekyo kye kisoboka kubanga bwe banga tuvudde mu kibiina ne tugenda mu NRM tuba tugenze ng'abantu ekibiina kibanga kisigaddewo. Aba aboogera batitizi boogera by'obulimba kubanga baagala okubalimba mulowooze muti ffe tuli bantu babi. Ekibiina kino tukijje wala ffe tuli abafounder b'ekibiina bano twatandika politics emyaka gy'emabega. Po yatandika mu 1994 zinatandika mu 2007 nga tuli mu reform agenda nga tukubira Dr. Besigye campaign gye tukubye kuva mu 2012 nga wendi paka kati nze nali nva mu banka enkulu embanka y'ensi yonna bajja bayita World Bank gye nali nva. Njagala okubabuulira nti sirina olumu lwonna lwe nagambako nti nvudde mu kibiina era sigenda kuvaamu. Dr. Besigye yatuleka mu 2012 ng'agende mu activism okukulira activism e Katonga. Kyo ne kikiriza tigenda okulira activism. Ffe abamu ne tusigala mu kuzimba ekibiina era kati bwekiri ekibiina. 2001 Dr. yeesimbawo, 2006 yeesimbawo, 2011 yeesimbawo, 2016 yeesimbawo. Ebiseera ebyo byonna Dr. bye yeesimbawo ekibiina kibeera ne ssente gye zifuna okuva mu members ne bawera wishers. 2001 Amuriat yeesimbawo naye njagala okubabuulira batuulize nti tufuna ssente okuva mu bantu abatali bamu. Abalala bakola bizinesi, abalala bakola mu gavumenti, abalala bakola batya. Naye emyaka egyo gyonna teriyo yenna yabuuza ekibuuzo ssente zivuddewa. Naye 2021 Amuriat bwe yeesimbawo, Engeri Amuriat bwe yeesimbawo era twakozesa ssente ezisingira ddala obutono. Ekibuuzo ne kijja ssente zavaawa. Ate eri tukozesa biliyoni ziyita mu 10 buli election. Zino teziwera ne biliyoni 3 za 2021 babuuza ssente zavaawa. Ate election yali embi nnyo nga tuli mu kiseera kya COVID. Naye njagala kusaba Amuriat yavaayo n'esimba ekiseera ekyo kubanga okufuna candidate okubeera president okukwata bendera yaffe ya presidential flag bearer kyali kizibu. Naye tujagala kwebaza omwami oyo yajja singa kati ali member wa parliament. Ffe abatya tukati tuli ba member wa parliament twasigala wansi naye yatukwatira bendera. Abamemba ba parliament nianza bamemba ba parliament betulina no mu local council betulina tulina okwebaza omwami ono singa teyaliwo singa tetwabafuna. Aba batuvuma okulaba ku meeting yabadde ensambya Erias okusingira muganda wange Lukwago yakajja mu kibiina tanaba kumala yene wiki oba emeka simanyi bwogikyusamu mu weeks. Omwami muganda wange Ssemujju naye yakajja naye tulina abamemba babaddeyo okuva emabega mu kibiina kyaffe. Allegations bagamba za ssente zava wa Museveni. Ffe twagala batulage obujulizi obulaga nti twafuna ssente okuva wa Museveni. Okuva kati boogera era emiwendo gikyuka buli lunaku. Biliyoni 7, biliyoni 10, biliyoni 27, biliyoni 3 tetumanyi kye boogera. Abamu bagamba Nandala azimba amayumba najja wano ng'enna amayumba. Nava ni businessman. Era asati zange zonna ziri wa ejiji bw'oba ozayagala okuzira bagenda ozirabe. Uganda eno yonna emanyi nti ni business ki man ate okusingira ddala nze asinga okubala ebitabo mu nsi eno. Era bwe mbala ebitabo bampa ki? Sente. Ate sente ze bampa ezikozesa bulungi kuba nasoma by'okubalirira. Kati abo
abamu bwagalanga muganda wange Lukwago ne Ssemujju we baali wano nga beesimbyewo tebasapootingako abantu baffe b'ekibiina. Amuli ati bwe yajja bonna badduka ne bakandidate baffe bonna abeesimbawo ku bifo bya kansala bya mu bitundu bino bonna baagwa tebabasapootinga kuba baali basapootinga abakandidate b'ebibiina ebirala nga NUP abalala nga DP ne BNRM kuba baagala okubeerawo. Olaba billboards muganda wange Lukwago ze yakola zipita bilioni emu. Ssemujju ze yakola zipita bilioni emu. Sente bazijjawa. Bw'oba buuza sente ojja kulaba nti babasinga okufuna sente okubawa mu state eno wa Museveni. Olaba mwami Sale yagambye, General Sale yagambye, yawandiikira Lukwago addemu ekibuuzo kye nga lwaki agaana ati yagamba sikusupporting. Owulyako Lukwago agamba ati ageze mu kooti ye buli kantu akatono katuka ikaina mu kooti. Kikulaga eti Sale byagamba bituufu. Era njagala kusaba mwami Sale ampa omukisa nze ntwale ekintu kino mu maaso paka we kinaagwera kubanga njagala kulaga ensi nti ono mwami Lukwago emisana yeeyitawo ekibi wa opposition naye ekiro waki wa NRM era sente zafuna afuna kubawa. Ono mwami Lukwago kati saawa zino bazimba ennyumba wano e Budo bw'oba anaamuzimbira mugende wano e Budo ennyumba gye bazimba saawa zino. Anamanye na chairman wa land committee wano land board mu local system omuyita balondemo anamanyi gendo obuze balondemo wa NRM right yamwasete meka yakagenda mu kooti kati government ya Museveni yakamwa milioni okusoka milioni 5 naye abali abawangula emisango tebafuna. Bino byonna tulina bwino mungi tulina ebipapula era ekiseera kijja kutuuka tubalagire ddala byonna. Naye njagala okubabulira ku kya muganda wange Ssemujju yeeyita muziyita kya ennyonjo naye bw'olaba engalo ze zisinga obukyafu kubanga mu myezi 6 gwokka gwakagwako mu Juni yakafuna obukade 374 bw'okyusamu mu dola ziba dola emitwalo 11 mitwalo meka 11 za dola. Bw'ogabira ennaku ze yagamba ziyatambula ebweru zisuuka mu 145 ate ogateeko zatambula mu Uganda nazo zisuuka maaso 8 omwe hafu eya ebeeramu ennaku 183 oba 82 okugaata okutambula kwe kwokka oba oyisemu n'emyezi meka 6 naye buli kaseera omulaba mu palamenti ayogera ku maka ga Museveni tulaga abantu bo bokozesa ate naye mu parliament bakozesa bava mu maka ge gokka nga chief whip era nga whip kati bw'oba oyagala okubuuza omuntu oti lwaki gwokola bwoti osooka nowe weetunulamu gwokola ki tosobola okugamba olina akantu mu liiso lyo ate ng'ogwolina guki ogunene. Ssemujju tulina ebipapula tugenda kubawo tulina by'omwaka 2021 2022 naye tugenda kubaako bya 2023 byokka bya myezi 6 ebisigadde tujja kubaleetera ekiseera nga kituuse. Bw'oba oyagala obukulembeze tojja wano n'otandika okwogera obube ye banno bw'okola nabo. Singa yalina ensonga yonna yayagala okwogerako yandigireese mu kibiina kuba ali member wa working committee, ali member wa national executive committee, ali member wa national council. Ekyo kikulaga nti ono omutiitiizi tosobola okuteekawo olukiiko n'oyita consultative meeting okugenda okukola ekintu ekyo okuvuma Nandala n'okuvuma Poa. Okuvuma abakulembeze bo olaga nti oli mutiitiizi w'amaanyi. Ky'oba olaba Amini yagamba muzemu abakulembeze bammwe ekitiibwa. Ono bw'abanga tazzamu abakulembeze be ekitiibwa mu ba FDC lwaki abeera wano? Lwaki abeera wano? Ayogera ati ffe twagala twafuna sente okulwanisa NUP kati ye yafuuka spokesman waki wa NUP. Kyo kikulaga nti abantu bano tebali wano bali wa mu NUP. Mmwe abalonzi ba FDC abali mu structures bwe mugezaako ensobi ne mubalonda ekibiina kyammwe kiba kigenze wa mu NUP kuba bwe bamanye engeri gye bagenda kukiteeka ku pick up bakitwaleyo oba ku kagaali tetuli. Njagala kumala nepo abyogedde birala tugenda kusaba omusajja amanyi Oluganda abyogere naye ffe nga FDC buli mwaka tubala ebitabo byaffe ne tubitwala mu Electoral Commission. Teri kweri yonna gye twafuna okuva mu Electoral Commission etubuuza ku biki ku sente.
era njagala kuwebuuza njagala manyi Katonga Dokita bwe yagenda Katonga yagenda mu activism naye njero gye tulaba nti tulina abamemba baffe bagendayo okulwanisa ekibiina ffe ekibiina kino kiriwo participating mu elections ne activism naye bali tebaagala election kyoba bali kulwanisa ne internal elections tetugendamo kati njagala okubagamba nti tetufunangako kwere okuba electoral commission Ssemujju tali qualified mu byokubala ebitabo Lukwago tali qualified okubala mu biki by'ebitabo by'obulimba tetwagala babanga balina kwere yona bandigiresewa mu kibiina njagala okusaba abantu mwami Lukwago bagamba bajje wano nga 28 bakuba abantu ffe ekibiina si kyakulwana ekibiina kyaffe bakiyita democracy ekya dembe naye njagala kusaba abo bakuŋŋaanya okulwana mu kuwesaawa tugende na kivubo naffe tufune side eno esobola okulwana naye sinajja nakumbi ekitebe ekikulu kya pate tebalwanirayo bw'oba oyagala tulwana tujja kusaba nakivubo etuwe ekifwa abalwana bagende bakole ki balwane naye wano bw'oleeta okulwana tetujja kukola ki kukkiriza entalo zo zitwale wazijja njagala kumala nti bannaffe ekibiina kyaffe kiri ku luguudo olutuufu ku kkubo ettuufu era njagala okubulira abantu nti ekibiina kyamwe terina wekigenze nze bwenvaawo kijja kusigalawo po bwavaawo kijja kusigalawo fungalo bwavaawo kigenda kusigalawo ekibiina kyamwe kiri kilamu bano bakirwanira kubanga baali balowooza kyafa kati balaba kilamu bagala kujja bakole bake bakitte naye temukkiriza bajje wano bakole baki bakitte wabanga bali basajja bagende mu elections babalonde waba Ssemujju ayagala kufuuka secretary general bantu bajja kumulonda naye nkimanya abana Uganda bayifudisi bakimanyi nsaana poa naye asaana of course ekibalwanisa abamu balowooza tetusaana okubeera ne bapresident ba Uganda njagala kubabuulira leero nange Nandala ina qualification zisobola ensaana ampite muganda wange abantu abo tubatwala mu disciplinary ekyo kikulaga nti abantu bano bali discipline bwabanga baali baagala ekibiina kyabwe lwaki otwala sente n'osasula ensambya n'osasula sente lwaki tebaleeta wano sente nekizimba ki ekibiina kirwana buli kaseera okufuna sente era bw'obuuza sente ezo bazijjeba ojja kwesanga abo bebajje sente from hostile sources batulage bazijjewa naffe batuwa accountability abantu be Kampala batu petitioninga yaliwo site aba campaigning aba opponent be kati sawa zino tulina ne petition of course Nandala bajja bagamba bagala kujjamo Nandala ne po obwesige oba okimanya abajja mu bwesige ye delegation conference kuba leero na left twafunye petition egamba ku chairman wa party sebo tulina obuyinza okugenda kugana okulonda n'ebirala bye bawandise musagala okubyogera kati nga maze okugikwasa mukama wange kubanga birimu ebimu bye bagamba balina obujulizi ebiraga eti yabikola embi naye wano tujja kumuyigiriza abeere n'empisa ki emu sente ziva mu banka zizo naziraba ku statement naye tugamba yoye bw'abaliyo agamba nti sente bazibba oba bazijjawa aleeta obujulizi bwaba twazibba nti zizino wazibba wano oba wazijja wano kyoba olaba ffe tubawadde obujulizi Ssemujju bwe yajja sente zatambula nazo myezi 6 okulonda gye kuli National Electoral Commission yafulumye ng'egamba okulonda gye kuli olukiiko lwa 28 bwe luli sebo okay bulina ekira